Genda bimenyono ko lwairo kyekikuyisiza. Kyekikuyisiza. Olunaku lumu okwateko ogenda ku mulimu igwe Irene nani ne Bawo. Muleka shire waka engeri gyatasoma gyatakola mumuleka ewaka. Okitegeera? Mukumuleka ewaka akola emirimu gye mukazi wattu. Alina buzibu. Ye mwana omuto nga bamulese ewaka. Tugenda okulaba oluvannyuma nnyo nga wayisewo essaawa nga 5. Omwami akomawo ewaka. Omwami yakomawo mu kaseera ka lunch. Mukomawo ewaka n'amusaba emmere. N'amusaba emmere n'amugamba omwana n'amugamba munaye sategedde nkukonakola kikomawo mangu nabadde enfumbyewo yange yakyamusana naye ntaddeko ey'ekyoguli naatera okujja. Ofuna omwana n'akwata ekkubo n'agenda mu kisenge kye. Mu kugenda mu kisenge omwami yagoberera. Bwe yagoberera kamera y'omu kisenge ky'omwana egenda okukwata ebintu mu kaseera kano twakizuula nti omwami ono Ssenkagale ate yali yeegomba muwala we, omwana muganda we gwe yali azaala, anti baatugamba nti baana ba muganda we. Aisha, ki kino kye ndaba? Omwana ayagala kitaawe. Omwami wo yatandika okuromansinga n'omwana we. Omwana wa muganda we era ne balaga omukwano mungi ng'amaze omusuubiza ensi n'eggulu. Okiwulira? Ndowooza balaba. Era olunaku olwo twakizuula nti omwami ono ayagala omwana we, bw'atyo yajja naggalawo kateni bulungi nnyo ate wasobole okuba nga tewali abasisinkana bakole omukwano gwabwe. Mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese. Omukwano gwe balinanga mungi nnyo. Omwana yatandika kitaawe bannange. Tebakikoze gumu oba ebiri oba esatu, bakikoze emirundi mingi. Ofuna nga mwe mwagendanga ku mulimu omwami jjukira mwamulekanga waka engeri gye mwakeeranga nga bakola ebitya. Ensonga zino zaagendera ddala wala nnyo. Mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese. Gwe tolaba wano eno labayo kati nate luno olunaku lulala mwagenda bulungi nnyo mu mirimu. Okiwulira? Omwami n'agenda mu kisenge kyani kishi. Abantu bano baakolanga omukwano enfunda nnyingi nnyo ddala nga omukyala agenze okukola emirimu gye, era olunaku olwambi ndowooza omulaba ng'atambula mpola mpola bukolokolo agenda ku mulimu gwe, wabula mu kisenge ky'omwana ate byali bigenda mu maaso byali birala nnyo. Era omwami yagenda muki mu kisenge ky'omwana n'amusuubiza ensi n'eggulu n'undressing n'amugjamu omwami n'aggalawo kateni ne batandika. Kati omwana yatandika ddi okwagala kitaawe? Omwana ayagala kitaawe bulijjo nga simanyi. Kiki kye tuliko? Nkugambye ebintu bingi nnyo bigenda maaso. Omusajja alina amagezi ono.